Nga tugenda mu Love Story ya Sister ekitundu ekyokubiri nga kyekisembayo njalo kutwala omukisa guno okwetondera gyo butafuna kitundu ekyokutaano ekya Love Story ya Sister Carol the Planned Wife nenjala okutegeeza nti ate era tetugenda kuddamu kusubwa kitundu n'ekimu okutuusa nga Love Story eno eggweddeyo. Love Story eno eyinza okunzikira mu bitundu nga 10-15. Actually, bino byoli mukuwuliriza si Love Story. Love Story entuufu ejja kutandikira ku bitundu ku kitundu nga episode ng'eye 10. Kati okuvaawo ku 10 lojja okukakasa Love Story eno nti etandise. So ng'ate na bino bikulu ddala ne olaba bikulu naye ng'ate si kyekinyusa ekya Love Story. So Planned Wife actually atandikira from being a planned girlfriend to a planned wife. Naye yo si a story. Olwaleero sister ayina ebibuuzo bingi ku bufumbo bwe obulabye ekiziiro ky'obufumbo. Ekiziiro ky'obufumbo. Okuziira ekiziiro is suffocating. Nga tandika show yaffe olwaleero njala okubaza Katonda akunkumidde n'akutuusa kakano ng'okyali mulamu. Nsaba omwana ow'obuwala bino bikubeeremu. Oli mu age between like oli mu early 20s, early 30s, mid 30s, late 30s, early 40s. Waliwo ensobi etera okukolebwa bannyinaze bwe batyo bagana ne beerangirirako ekyokuba nti bali mu kiseera ekyokuba nga bengedde balina okutegulwa, balina okuwasibwa, balina okufumbirwa, balina okuzaala. Kineeminge nti embeera ye ekuleetera okubeera desperate. Ekuleetera okubeera desperate. Kakati embeera eyo bw'ejja omusajja ajja mu bulamu bwo ng'olina engeri gy'olaga omuliro. Bw'olaga ennyo omuliro n'olaga nti oyaka nnyo, kikuleetera olumu okulowoozesa omuntu oli nti olabika toli mutuufu. Lwaki oyanguwa nnyo? Lwaki okkiriza nnyo? Lwaki odduka speedi nnyo? So ng'ate omusajja ye alina endowooza nti yandibadde adduka ennyo kubanga yakunoonya, kitegeeza akunoonya alina obwetaavu. Kati bw'otandika okudduka okusinga ye, wali ogezezzaako okugenda okugula ekintu naye ng'oli ayagala transaction ekolebwe mangu. Owulira waliwo bye wandyagadde okutegeera ku property eyo gy'otwala. It could be a car, you're buying a house, you're buying land, you're buying okugula business yoli goodwill, kyonna ky'ogula, you're buying a phone, naye ng'oli ayagala ddiwe kutuke mangu. Okimanyi nti bangi kibaleetera okwesika ate abamu bw'ogezaako okunoonyereza ozuula nti ono wabaddewo ekimusindiikiriza okwagala okukola transaction ekintu kino kive ku mmeeza oba kive ku mudaala mangu. So ng'ate gwe omwana ow'obuwala oyinza ba nga tolina bad intentions naye olw'okuba olina engeri gy'olaba ng'eno golden opportunity. Oyasse okkiririzaawo. Waliwo ebiseera waliwo omuwala, it was a joke some good years back. Don't get me wrong, some good years back it was a joke. Honestly speaking, I swear to God, it was a joke. Mwana onkubye olina engeri gy'onkubyemu oli kiwala kirungi mwana gwe nga nkwagadde mukwano. After like some good days, omuntu nga nkubira essimu sozi. Ojjukira the other day nti yeah. Ojjukira bw'agamba kino. I was like, okay. Gwe nafaafagana n'ekintu nga nti okugamba omuwala nti nali nsaaga so nga ate nange siri serious mu kintu kati n'embeeraawo ojagala okumanya gye byawunzikira. Kale oba oyagala nnyo olugambo jangu mu inbox nyini kimmanyiira. Oli awo olukwokyo owuli oyagala okumanya gye byawunzikira abaayo omuntu yeerekeramuko. But it is not what you think. Ate nze nabasomesa nti bw'olyanga omuntu akugamba nti it is not what you think, then it is what you think. Wabula this time it is not what you think. But today ku mulamu ambale njala kujjirayo kiri nti bw'otambulira ennyo mu bulamu obwo oba okubanga weetaaga nnyo n'okiraga nnyo nti weetaaga nnyo kitta emikisa gyo. Kitta emikisa gyo. Ebisigadde tuliyongerezaako olulala kankutwale mu kiggula luggi. Akawungenzi ka Saturday nga 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno kyakutokota kasijibikeko ku theatre Bonita mugwe Katonda concert n'omuyimbi Sosimo. Beredde wonya Katonda
bwonna obweddiini awatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano obeeranga kale wanko wanotoŋŋamba jangu onyumirwe byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 vip ng'emiryango gigulwawo saa 12 ez'akawungeezi erawo kale sinaba kutuuka gyangenda Sozimo awerekeddwako Eddie Yowe, Chris Evans, Bettina Namakasa, Joseph Segawa, The Golden Gate Choir, Levites Choir, Chigundu Wilson, Sazi Moses, n'abalala bangi. Newagirwa Info Trust Property Consultants, Aisha Furniture, Bangafi Agroforestry, Mbabali Memorial School, Demberio Property Consultants, ne Prime Radio. Wekatonda concert eya Sozimo ku Saturday nga 22 June omwaka guno ku Theatre La Bonite kutosibwako The Diaspora Family. nasanze omulezi gy'oli bwe twasomanga ekalumbi ebigambo bino biva eri omwana ow'obuwala biva eri omukyala ng'abyolekeza omwana ow'obuwala ateekateeka okuyingira serious relationship akugamba bw'ati always leave room for disappointment. Always leave room for disappointment. Njagala okukisamarizinga n'engeri emu nga nkugamba nti osisinkanye mwana wa muntu, osisinkanye muntu, osisinkanye mulya mmere, abalya mmere nga ne Sozi mwali, nga ne Becky mwali, nga ne mama wange mwali, nga nawe mukwano gwange mama Aneti nkutumiddeko, nga ne mama Aneti mwali. Gwe njagala nnyo kubanga alina byekisa byankoledde, newankubadde ebimu abikoledde balala n'enzudde nga abikolera nze. Njala kutegeeza nti abalya mmere ffenna tuli bazibu. So please leave a room for disappointment. Kati omuntu ono musuubire okuba nti ajja kukola ebitamusuubirwamu. Actually bimusuubirwamu. We should be surprised that people have not disappointed us. We shouldn't be surprised because people are disappointing us. No, it is expected. Omuntu kisolo kibi, omuntu yagwa, omuntu ekibi kyamulya, alina kivirus. Kati kivirus ekyo bwe kiba tekireactinze, that is when we should be surprised. So be ready and leave a room for disappointment. Byonna obiwulidde tubyogera. Ye mubiwulira. Demberyo. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Bakasoma bafe abalungi mubadde mutera nnyo okumbooza mulina mu bitundu ki era njagala okukatiza saagala mbalimbe mbw ate ffe tulina mu bitundu by'eggwanga yonna buli wowulira wooyagala. Mukwano nedda si buli wamu weewaawo twandyagadde okubanga Uganda yonna tugyetooloola naye sofa njagala okukujjukiza estate yaffe ey'Ekiwawu tukyagiriko nnyo. Bannange estate eggwawo lwa bulungi lwa quality. Estate eggwawo estate y'Ekiwawu nnyo abajjukiza ne bagamba bannaaye abaagala okuzimba ennyumba z'abapangisa ennyumba z'okusulamu estate y'Ekiwawu ebalinze. Estate y'Ekiwawu nnungi waliwo amasannyalaze waliwo amazzi wabula abaagala okusimba kalitunsi awo nabagamba nedda naawo nedda baddiya temugenda kuleetera bannammwe ensiko ekifo kyakulaakulana. So estate yaffe y'Ekiwawu ku miliyoni 15 naye era nga weetali supermarket ojja ne tuteesa tusobola okwongera okukkamu. Ekirala tukkiriza kibanja mpola abasinga mubadde mukimbuuza tukkiriza kibanja mpola naye era kisinziira kibanja mpola ki jangu ngambe ninako miliyoni 10 era tutandikiraawo naye tojja mukwano nga tolina miliyoni 2 ojja kujja ne miliyoni 2 si ntono naye ziba tezimala mukwano ojja kuba ofuluma ate nga munna aleese miliyoni 10. Nze saagala sikola double transaction saagala nkwate miliyoni zo 2 ate ntandike nkute miliyoni zo 3 oba 4 ate walunununkana n'owe 10 njagala tugendere wamu nga tonyigiriza sikunyigiriza oleme kundeetera miliyoni 3 ku miliyoni 15. So nga ninayo ne estate endala Emitiana miliyoni zaffe 10 tulina miliyoni 10 tulina 15 tulina Emitiana tulina Ekiwawu. Mitiana Road ye bannange Dembeyo ku luno twakibakolera bonna ba client ababuuzanga Mitiana Road twakibakolera. Tulina Ebulenga tulina Ebuloba tulina Ekiwawu tulina Ettanda tulina Ebuwalula banne Mitiana Road tulina Bukasa Bukulu banne Mitiana Road ye bannaye buli awulira ng'oyagala Mitiana Road bannaye tosobola kumisinga ku ploti zonna ne estate ze tulina Mitiana Road. Masaka Road nammwe bannange nkyabalowoozaako era mbaliko
mukyalinawo poloti ezasigalawo awo nga ku Hana International abasinga mumanyiiwaawo ensangi ne Nakirebe awo nga ku Central Lensi yaawe Nakirebe bannaye nammwe tulinawo poloti zammwe tezinnaggwaawo bannange. So Masaka Road awo we tulina Nakirebe n'ensangi. Then waliwo ne bannaffe baklanti bange abalungi kambebaze mwaka ensoso baklanti baffe abatugulako poloti z'ekitukute Bulindo Kira bannange nammwe tukyalinawo poloti awo ekitukuta awo nga wakavaawo e Bulindo tulinawo poloti bannaye meters, just meters 10 okuva ku main tawera na meters 10 zokka. Amasannyalaze amazi jangu oteeko apartment zo, jangu oteekewo kalina yo weesuulire mu kalina, jangu oteekewo kyonna kyowulira kyoyagala. Ebigambo bino biva eri omwana w'obulenzi ng'abyolekeza biva eri omwami omufumbo ng'abyolekeza omwana w'obulenzi ateekateeka okuba ng'ayingira mu kintu kino akugamba fall in love with someone who comes back to talk to you after a fight. Abantu balina endowooza nti love oba relationship erina kugenda nga eri ku museetwe so they expect good things, good treats, they expect birungi byereere. Kakati ono akugamba nti oteekeddwa okuba nga obeera n'omuntu mu mukwano ng'ateekeddwa okukimanya nti mu relationship tubeeramu ne bad days ne good days naye nga taliiwo ku benefitinga only in good days nga ne bad days asigala waali. Nabagamba nti nsobola okuyomba naawe negamba hani mwana bino byokoze bya kisiru sibitegedde babe nkwagala naye bino biweemamaaza n'ogenda nga weeyisa ebyekijega bino babe nkwagala but mind about your PR nkwagala but mind about how you relate with people. Mwana byawo kyolina ge giwabisenga mumanyira. Even amidst the fight I can still confirm nti gwe wange nti era nkwagala n'ebiri binkosezza. Omuntu oyo aba n'enjawulo ku bantu abalala abalowooza nti ennaku embi bwe zijja bw'otakuuma budde bw'omudisappointinga olulave weddewo olwo afuuse mulala no. Ne bwe muba mwafunye fights mwafunye obutakkaanya eggulo ng'omuntu asobola okukubira essimu n'agamba hani I am calling to check oba otuuse bulungi. Amidst biri ebibaddewo n'akyakwagala ate ne bw'ona ogenda ewalala mu eastern mu west up yonna ojja kusangayo abantu ng'osanga abantu abanyiiza ojja kusanga abantu abanyiiga ojja kusanga abantu abadisappointinga. N'olwekyo wandyagadde okugwa mu mukwano n'omuntu nga ne bwe mufunye obutakkaanya ajja sigala ng'akunoonya after those fights. Twawalo ze tuyita normal fights mu love. Normal fights neri abantu abalowooza nti relationship teteekwa kubaamu fight yonna tekeddwa kubeera mu butakkaanya bwonna teteekeddwamu kubeera mu kusikamuguwa kwonna no. Go for someone who will come back to you even after a fight. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti wenji kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala y'abuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamu 904 kanjiddemu 0705 kagamu 904 nze kennyini nze nkwata essimu eyo
mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. N'ebigambo ebyo njagala kusaba mukwano onzikirize nyongera okukwebaza olw'okubeera ku Sozimo YouTube channel, olw'okukomawo to you my returning subscriber, and a warm welcome to you who happens to be here for the first time. It's a reminder for starters that this channel tubeera na love stories. People come out to open up and give their love stories, real life love stories. Era nga nkakasa ntojja kusigala kyekimungo sinkanye experience with our slogan nti omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omusiru ayigira ku nsobi ze ye. Nze Sozimo akwebaza okutambula nange, akwebaza okuyimirira nange mu nteekateeka eza Gwe Katonda concert. You're so special to me. Oli wa muwendo mulamu bwange. I don't take it for granted. Wobala okungulira ticket ya Gwe Katonda. If you need these t-shirts, mu inbox oja number yogiraba. Thank you so much. Go na Jackie Becky, sister Becky wangulideo ticketi njala kwebaza. That one ticket counts. Thank you so much, and I don't take it for granted. Abantu bangulide tickets 2, bangulide tickets 10, tickets 5 ne ticket yemu je wangulide Becky. I come here boldly negamba nti thank you so much for the love. I appreciate, and may the good Lord bless you and bless you abundantly. Nsaba nzikirize mutwale mustoria sister. At the end, are confused nga yetaaga okumuwaamu ku magezi on how to go about her situation in marriage. She's suffocating, but she really need our guidance okulaba nga avunuka ekintu kino. Nganzira waka kuzaala nantuukayo, yampa transport nampa emitwalo 3 nentuukayo nembeera waawo. Luto ne tutuuka ne lunnuma nzaala mu kuzaala nzaala na ssaawa 11 ez'okumakya. Nemukubira essimu nga teriiko, nga njagamu amawulire amalungi omwami wange nti munnange nzadde, kumba oli gwe nali nzaalira olwedde yazaalazaala dda, alina abaana 2. Njagalamu amawulire amalungi, munnange nzadde omwana mulenzi. Naye nga mulabako, naye ekyomukisa omulungi, sisita wange yali yazaala ng'alina obugoye era bwe bwannyamba. Kaakati munnange nga nzaala nga nzira waka ng'omwami simukubi nga essimu teriiko, nenkubya mulamu wange nemugamba munnange gundi omulabakaawo, nangamba ndudde omulabako n'ennaku zino ayina ebimutawaanya. Nemugamba munnange mulamu nzadde, nangamba bannaye webale mwana akinti mulenzi nti yeye kale kirungi. Nenga tukwatako bwe tudda waka, naye neebaza maama wange ne jjajja wange bandabirira, bananyimisasozi bandabirira ng'oyinza ogamba nina omusajja ndabirira. Wayitawo wiiki emu omusajja kwe kunkubira essimu nga munnange nafuna ebizibu naye nsonyiwa biki. Munnange n'atandika okuweereza obuyambi, n'aweereza obuyambi obw'amaanyi nno, obw'amaanyi era ewaka baasanyuka kuba bali bamukyayi ne basanyukira ddala. Sera kituuka nga mpeereza ssente nga nzirayo ewaka, nga nzirayo ew'omwami wange. Olwo embeera eteredde, afunye akayumba kale nga tenatereera naye nga takyali muwali eri wetwali, ng'afuna akayumba mwe twali tubeera, we yapangisa single room, nasanga mufaliso ng'atandika kukola nga tubeerawo misasozi. We natandika obufumbo obwo kaŋŋamba obwa ddala, naye nkaabidde amaziga mu bufumbo obwo misasozi. Era yensonga lwaki nzize mumpe ku magezi. Kaakati nga ntuuka tutandika okubeera nga ffenna tukola. Omwana wange saamujja ku mabeere nga tufuna mukozi, omukozi mbeera naye ewakaawo nga ntandika nange okukola. Mwami nga atandise okwekozesa embeera eteredde nga tutandika kukola ffenna tubeerawo n'omwami wange. Omukozi nga nzirayo ewaka, omulimu gwali gugwe, nga nzirayo ewaka nenyonsa omwana wange nenkomawo ku mulimu. Naye omusajja n'atandika okukwana omukozi oyo, ne tubeerawo. Naye mbitege akawala ako kaali kato, nali nkajja waffe nenkaleeta mbeere nako, kubanga we twatandika twali tulina omufaliso gumu, omufaliso n'obuntuntu bw'omu nnyumba. We natandika okubeera n'omwami oyo, okubeera naye officially kaŋŋambe bwe ntyo, kubanga biri nali neefumbiza. Kale ne kati siga nti oba twafumbirwa mbaga, naye nalinga yeefumbiza. Ne wano ewaka baali bamutegedde ng'era nvuddeyo ewaka nga bamanyi nze wa mwami.
kubanga era yali aweereza nga ne waka ayogera nabo. Ne mbagamba njagayo omukozi ne bandeetera akawala kaali kato nga kamaze P7 ne mbeera nako ne kabeera n'omwana wange nga nkuba ewaka ne muyonsa. Tubeera awo ne tupanga ebintu ne tugula misasozi ebintu by'omu nnyumba. Ennyumba neekulira ddala. Ne tutuuka ne tugisenguka namu ne tugula ne tugenda mu double room ng'ebintu kwegamba ng'ebintu tukoze. Ng'akasente we kali akatonotono naye omusajja yanemesa omukozi oyo yakwana omukozi. Omwana muto naye akaana kali kagezi kali ka P7 nga kato era nga kampita baaba naye nga akaana kaagaana. Naye akaana kali kalina amagezi kansayira amagezi ne kaŋŋamba baaba mbadde njagala ŋŋendeko ewaka nti naye ŋŋenda kukomawo. Kumbe omwana ono yabigambako neiba nti munnange mulamu yali amuyita mulamu kuba naye nkatwala akaganda kange mulamu ayagala kunkozesa mbeere mukyala we namba 2 naye nze sibisobola sibyagala naye nze ngenda baba ngenda mugamba nkomawo naye sigenda kukomawo. Kumbe omwana tagenda kukomawo kati mune nembeerawo nga sikola nenzamu nenfuna omukozi omulala era ekintu kyekimu. Nenfuna omukozi omulala misasozi eri ekintu kyekimu. Abakozi b'oku mirimu bonna misasozi omusajja wange nga abakwana bane misasozi omusajja yakwana buli kiramu. Simanyi oba zaali mpisa ze kuva mabega sijja kulimba. Kakati netuuka nempulira nga abakozi bantamye ne mugamba naye kubanga nnyina okukola. Ne mugamba naye omanyi ewaka eyo tewaliyo omuntu gwe tusobola beera naye wano. Ne mugamba nangamba kale ngenda kwogera ne maama. Kati okuzaako emabega omwami oyo yali eyawukana ne mukazi we nga abaana be yabamuggyako nga bali waabwe w'omusajja naye nga abaana abo mpulira mbu tebali mu mbeera nnungi abaana bamisinga taata waabwe. Namugamba naye njagala singa ofunayo ewaka omwana ow'ewaka n'omuleeta kubanga nali mpulira nga bana emisasozi nkoze ki nga nswadde ekitenkanike ewaffe nswadde newaka buli omu akimanyi omusajja wange buli mukozi gwendeeta amukwana buli mukozi gwendeeta waliwo omukozi gwe naleeta ne tutuuka ekiseera twamwagala nnyo kubanga nze siri muntu musosoze ate ndi muntu w'abantu nentuuka nemwagalira ddala ng'abaana abambeera nabo ewaka nze mbayita baganda bange baba bato bange nga ne tutuuka ekiseera neŋŋamba naye omanyi omwana ono tukole ki tumuteeke ewaka tumuteeke ku mulimu naye atandika ofuna akasente akawerako aleme kudda mufuna $5,000 nti kale kubanga atukoledde bulungi. Kati omwana ne mugamba njagala okyuseeko ku ngoye z'obadde oyambala ko yali ayambala bibugoyegoye nentandika nga omugulire ku bugoye obulungirungi nenkwata ne ku ngoye zange ennungi kubanga yali nga nze nyambala fitting kati nga akola ki nga zimutuuka nenkwata engoye nenzimuwa. Mwana ntandika okukola naye kati alina engoye zimu ze yayambalanga nga mulimu agantu agayitaayitamu munda nemugamba nebino biki byoba oyambalira munda. Kakati nengamba omwami wange nemugamba naye omwana naye ansobedde ebintu byayambalira munda byonna bizimbazimba. Nangamba munnanga alina ebipalepale byayambala nengamba ebipalepale bibiri awo ebityo oba bya gure neyasikamu nengamba ebipalepale omusajja yabitegeera atya nti ono omwana ayambala ebipalepale. Kakati munnange nga omwana ono ng'akola nga nesikamu nengamba omusajja ono yategeera ati ebipalepale nensooka nenkirekaawo. Kakati munaye emisasozi nga ntuuka ekiseera omwana n'atandika okugamba kale ndowooza omwana omusajja yamukozesanga buli wadde ewaka ng'amukozesa omwami wange ng'akozesa omwana oyo. Omwana ndowooza atuuka ekiseera nga naye bimutamye omwana byamutama n'atandika okugamba maama we nti maama nze njagala kuvaayo eno embeera mbi naye nga tewali mbeera wabula ekyo ng'ate ndowooza ati kukiŋŋamba naye omutima lumu gwankubira neŋŋamba omwana kuba omwana yali atuuse n'ekiseera nga takyampulira omwana yali ampa ekitiibwa nga byemugamba tabikola nga takyampulirirako ddala. Neŋŋamba omutima ne gunkubira omusajja ono nga buli wadde ngadde ewaka naali emmere nga tetukyagenda naffenna ng'olumu ansookayo nangamba nva waka lwaki toŋŋambye kumbe ye ayinayo akamere kaakalala munnange emisasozi nga neekuba mutima neŋŋamba kankwate ekkubo ngende ew'omwana ono ewaka nzire ewaka ng'omusajja simugambye nga n'omuwala simugambye. Natuuka ewaka omwana namusanga mu buliri
n'omwami wange n'ensasozi nawunga nakaba amaziga n'ensasozi nengamba bannange kiki kino kyonkoze ne mugamba mwana gwo nkoze eki kino okwebaka ne bba wange n'ensasozi nakaba nakwata omwana wange nengende wa mukwano gwange ne mubulira ekintuuseeko obusungu bwannuma naye nga maama mutata w'omwana oyo yaŋŋamba omwana wange bw'obanga omukooye saagala omunsindika enjagala omukwata omukolo kyomuzzeeyo naye nga n'ensasozi mpulira nga napetayiti ekwata omwana oyo musinkana maaso mpulira nga sisobola nga mpulira sirina mirembe nga mpulira sisobola kusinkana mwana oyo nga nnyinza omukwata ne mutuga kubanga nali mpulira obusungu nenkwata ekkubo naye ngaawo bonna abakozi bangi ebimu mbibuuse bubuusi nenkwata ekkubo neŋŋenda ewa mukwano gwange nembimubuuliramu nangamba omanyi tobaako kyokola kwata ekkubo ogende ew'omwana okwate omwana oyo omutwale bwe nadda ewaka omusajja yankubira amasimu ag'olubaluba oliwa mukwano biki mukwano njagala kwetondera akati bwe nali mpuliriza story ya sister T ya nti omwami we buli we yakolanga ensobi ng'abaako kyamuleetera kati n'omwami wange bw'atyo bwe yali nga bw'akola ensobi awagenda kubaako kyakuleetera buli wakola ensobi ng'abaako kyakuleetera nangamba mukwano njagala kwetondera biki neŋŋamba ono nagenda kudda mu buntu bwe yali ng'akola sigenda kukkiriza kumwetondera naye kambuliza ebya mukwano gwange nkwata omwana wange omwana w'abaana muzzeeyo era nakwata omwana nemutwala ewaabwe nemugamba naye nkwegayiridde tokola ki by the way omwana yali agenda kunywa obutwa ng'amanyi ngenda kumutta baneiba bamusanga ng'akutta akakebe k'eddagala ly'ebiyenje ayagala kulinywa awe nafunira obuvumu neŋŋamba kankwata omwana w'abandi mutwale ewaabwe naye nga tetwenyega naye nasaba mukama nemugamba mukama mpa obuvumu nemekola mwana ono kintu kyonna era mukama yampa obuvumu saakola mwana kintu kibi kyonna ne tugenda ewaka twatuuka kiro ne banyaniriza bulungi naye omwana namugamba nkwegayiridde toyogera ekituuseewo owulidde nti ye kati nze nagenda neŋŋamba maama wange kuba maama wange ali mukwano gwange neŋŋamba maama wange ekituuseewo lwaki omwana ono mmuleese kati ekyavaamu nga nkwata nga omusajja nga neegayirira naŋŋamba nkwegayiridde mukwano komawo biki kati nali sisanga mukwano gwange ŋŋambye nti tonoba komawo kati omwami n'ayogera ne maama n'agamba nenjagala mukwano gwange oyo akomewo ewaka mwagala biki maama n'aŋŋamba bw'aba nga akwetondedde nange gye sibadde kkiriza oddeyo munange abasajja bakola ensobi bakemebwa naye toddamu kukozesa abakozi nemugamba ne maama kati ngenda kubeerawo ntya mama nemugamba maama omanyi kati oyo muto waffe yali akuze nga naye nga takyayagala kusoma nemugamba maama kangene ne muto wange nja kukola ki nja kubeerangawo ajja beera n'omwana wange nengenda ne muto wange era netutandika obeera naye kati omuto wange yatuuka n'addayo ku ssomero nezaamu era nenfuna omukozi kaakati n'ensasozi okumayo abasajja bano batujooga yaleeta omukozi nga wa tribe ye n'amuleeta ewaka netubeera naye tupangisa double room nga tulina ne ruumu y'abakozi nga yo single room ng'era abakozi mwe basuula n'abagenyi baffe baani bonna na omukozi omusajja n'andeka mu nnyumba covid awo yali atandise n'andeka mu nnyumba n'omwana wange nga twebase n'agenda neyebaka n'omukozi kakati omutima gwankubira neŋŋamba omusajja ono alabika agenze kwebaka alabika ali mu ruumu eri kuba nawulira oluggi nga lugira mpola mpola seebaka ngezaako okuwuliriza amaloboozi wa kubanga nali nsobola okuwuliriza eddoboozi seebaka kakati nembeera awo nenninda kati eddirisa lyaffe lyali lya plywood nga wansi waliwo engeri y'akatuli mba nsobola okulengera ki ekigenda mu maaso nenengera neŋŋamba kambeere wano ndaba omusajja ono gyafubutuka era mba ngenda okulaba kabalaza kennyini ngenda okuwulira akajji kagira kuba akajji kaabwe kali ka plywood ngenda okuwulira ng'oluggi lw'eggala
ne mulaba omwami ng'ayitawo namugamba ssebo ovaawa nemugulira bulungi nemugamba ssebo ovaawa nti ate nva kuwerekera mukwano gwange biki nemugamba olimba ova eri nenfuluma ennyumba nangamba olagawa misaso zitwakola olutalo nalwana n'omuwala yali mukozi wange naye yali mukulu yali mukulu aleka alyansingako kuno okunsingako naye nga talabika bukulu bwe nange nga sirabika nnyo nti ndi mukulu naye nga ye alaga nti ansingako obukulu twalwana n'omuwala nemugamba tambula onvireve wange nenkwata ekkubo naye byonna waliwo ebintu bingi byembuuse si gwe gwali gusoose kaakati awo kwe kugamba maama nemugamba mpereza muganda wange mbeere naye nentandika kubeera na muganda wange omulenzi ye yafuuka ow'ewaka ntandika kubeera na muganda wange nembeera naye netubeera naye nga yakola buli kimu yalabirira omwana wange asiiba naye ngera ku mulimu nvayo obukyali kuba emirimu gyaffe gyali gya kiro naye omusajja yanzikiriza nangamba ojja kudangayo obukyali ewaka naye ng'abakozi b'oku mulimu bonna abakwana bannange buli omusajja banagenda bulira nga ntuuse kakati munaye nga tubeerawo nga tukolakola akasente kaffe naye nga tutandisa okuweza akasente ng'omuntu asobola okusevinga akasente akawerako nemugamba munaye mbadde njaga tusevingenga akasente kano tugule poloti tunaabeera muzigo paka ddi nemugamba njagala tukole ki tugule kapoloti oba oli awo we tunaatutuusa okuzimba tugenda kuŋŋanya mpolampola akasente tuzimbe okitegeera nti ye munengeera nga nfuula manager ku mulimu nga sente nze nzikwata nga nze nzibajetinga nze nsasula abakozi munange emisasozi nga tubeerawo ng'embeera etambula nga nsevinga obusente naye bwe tugozaawo akasente akawera munenga ngamba munange kati nno omanyi eri nafunyeyo ekifo njagala nkisasule tutandike ka branch akalala munenga muwuliriza nga tusasula tugenda tusasula ng'asasula naye nga tantwalayo ng'asasula umugamba ate mune gye wasasula munange anti betaaga kino nekino nekino netusevinga akasente munenga buli kasente kensevinga nga muwanga agenda nze manya alina kyakola kumbe oba yazizanga mbakazi oba yazizangawo nze naawe ne kati semenje zalaganga sijja kulimba akati nga tubikola ebyo okumala akaseera banenga misaso zitwatuyesera nga tufunira ddala akasente akamala kati muna ekiseera kyatuuka nagulawo omulimu era ku sente ze nakuŋŋaanyanga nagulawo omulimu ewalala awo nno covid atandiikiriza nagulawo omulimu ne gutambula misa kati guno ogweno wabaawo obuzibuzibu ne gukyankalana kati netugenda nagenda natandika nagulawo bizinesi endala bizinesi misasozi netambula ng'ekola kiralo naye nga nze sigendangayo naye nga tabalansinga sente nga wazikoze bwazireeta nze nzibalansinga kubanga nze nagutandika omulimu ogwo nenguwa n'erinnya nze nagutandika nga azireeta netuzibala bulungi netuzibajetingira netubalansinga bulungi saving netumulekawo ezisigadde buli kimu nekikola ezaabyo tikino kiri yali alina abaana be nga batandise n'okusoma abo nga tuweerezaako n'abaana kwegamba obulamu ne butambula naye ng'amaziga gali gakendeddemukko ag'abakazi kubanga olw'ensonga nali sikyalina bakozi ate nenkoowa n'okumunoonyezaako kubanga nze munna emisasozi nze ndi munoonyereza mulungi nze abakazi tulaba edduka nze nalinga nnoonyereza misasozi ku mukazi oli ku musajja wange naye natuuka ekiseera nemuvaako nga sikyamunoonyereza nga ndaba neerumya nzekka kati muna omulimu ne gutambula kaakati munnange ku mulimu ogwo ekiseera kyatuuka nga takyaleeta sente ng'aleeta amaze okubalansinga nandekera sente nangamba nanti nyina ebirala byenzirukanya naye ne bannange oli omusajja kumbe yafuna dda mukyusa obwongo gwe yaleeta ku mulimu ate omuwala yali anyirira omuwala yali mweru muwanvu nze ndi mukazi short ndi katakketakke naye mwana muwala yali mweru ng'omwana muwala alina figa misasozi nkugereze kwani olaba nga bano abazannyi ba romantic banenga omuwala bwate bwali ng'omuwala anyirira misasozi saasooka kumulabako naye bino mbyogera okuba nti nali namulabako nga bino byonna biwedde
munange Misasozi ng'omwana kakati ng'akyusa omwami wange omwami wange engolo zakyandabawo ng'omwami wange takyandabawo nga sente takyaleeta sente waka. Misasozi nentandika okukaaba amaziga nengamba naye kiki ekyatuukawo kakati ate nno laba omukyalo ono ndowooza ng'atandika okuteekamu omudagala ng'embeera eyonooneka ng'atandika kuteekamu omudagala ng'embeera eyonooneka ndowooza yamanya omusajja mufumbo nyina okumukyusa nemweddiza ng'omusajja akyasula ewaka. Omusajja owange yali tasulangako wabweru, yali akwana bano abakozi nga agenda n'abakwanira eyo ne batundulira eyo vanira zaabwe n'akomawo ewaka nga tasulangako wabweru. Naye yafuna oli omuwala n'atandika okwana n'aŋŋamba mbwate abasirikale batuganye okutambula biki okuba essimu takwata ekiro olumu teriiko mbu nasuze mu bbaala nasuze ku banaye ng'akubuzaabuza kumbe yakwana omuwala naye ng'omuwala gwe yakwana yali akozesa eddagala. Nkimanya ntya anti eyo gye nzija akati munnange Misasozi nga tubeera waawo ng'embeera eyonooneka ng'eyonoonekera nno ddala ndowooza bannange basajja abali muno bw'ozuulanga omukazi nti alinamu akalogo kalenzi mute kubanga batalina future. Bannange nze mpala n'omuntu w'akalogo kalenzi Misasozi mpala n'omuntu oyo. Kati omwana oyo alabika yaliisa omusajja wange eddagala nze kyesikolangako yaliisa omusajja wange eddagala omusajja n'akyuka ate n'embeera neeyonooneka. Omuntu eyakulekeranga emitwalo 2 gumu kitundu natuuka n'akulekera 5000. Misasozi embeera neeyonooneka nkugambe ki nenkaaba amaziga. Kati ate awo siwe nafunira n'olubuto nezidde okunywa nenfuna olubuto olulala Misasozi nengamba nenkoze ntya nengamba olubuto nduggyemu nengamba nesobola kuddamu kukola nsobi gye nakola nkusooka neeyama sigenda kuddamu nengamba kaŋŋume n'olubuto lwange nembeeraawo nga ntulya 5000 n'akaana kange akaakato 5000 nga twetetenkanya naye ng'omwami eri abeera bulungi ng'ave waka nga anyiridde bulungi kumbe eri beeyagala oba yali amupangisiza n'omupangisiza kirabika yali amupangisiza nze nga ndi eno munnange tulya makombo embeera netubeera embeera netugoya n'akaana kange nga nina eno olubuto embeera neeyonoonekera ddala nerandirodi naabula tugoba mu nnyumba. Kakati munnange omwami oyo n'ansalira amagezi n'aŋŋamba munnange mbadde nsaba ogendeko ewa maama bwati ne bwati ng'embeera weetereera kirabika olubuto nno lwe lukoleze eki lwe luleese obuzibu mbadde nsaba ogendeko ewa maama eyo gy'obeera yakuweerezaayo obuyambi nempuliriza omwami wange nempuliriza neŋŋamba okeka ŋŋende kumbe ansalira amagezi gakungoba Misasozi nenkwata ekkubo neŋŋenda ewa maama eyo naye jjukira muganda wange ono gwe naleeta okubeera ne mwana wange yali atandise okukola n'omwami wange era ng'asula eyo naye nga taŋŋamba. Kaakati nze mu kugenda okuva omusajja wange navaawo nga sinobye wabula nga ŋŋenze kale oba kujjawo bisiraani byange simanyi kubanga yaŋŋamba ŋŋende mpumulireko eyo ajja kumpeerezangako akasente kaba afunye nga mpeereza. Kati kumbe ye ansalira amagezi nze ŋŋende aleeta omukyala n'aleeta omukyala nga bajja kati engoye zange nga nzireseemu. Kakati ono omwana mulenzi muganda wange n'aŋŋamba baaba walagawa nankubira essimu walagawa yakufuna ennamba ya mukwano gwe namugamba ndike ne wa maama n'aŋŋamba yi ono omuwala gwe tukola naye ku mulimu kayambala engoye zo baaba. Mugamba wangi nti ye baaba ayambala engoye ezo ne mugamba olimba nti ye kati omwami ono yantekako ekiraavulaavu ng'olwo ndi eyo wa maama ng'abeera nkubira essimu naye we mukubira takwata ye yalina okunkubira bwe mukubira takwata omukubira ekiro essimu tebeerako engamba ono nno alabika ayingizza kubanga empale ye tetuula wansi. Misasozi nembeerawo mu mbeera eyo nempuliranga embeera ensuseeko maama munyigiriza lwakuba yampeerezanga nampeerezaayo 2,000 bwe batyo ng'atugula obuntu we tutyo bambi maama naye teyanneeganya ne baawe tebanneeganya nembeerawo n'akaana kange omwana nno nedda
nyina wembuuse we namala ofuna olubuto nyina we mbadde mbuuse kambazeeko emabega bwe nafuna olubuto olwo lwakula ngende ewaka okuzaala kubanga nze nzaalira waffe gyenfunira emirembe olubuto omwana we namuzaala era omusajja yandabirira bulungi nnyo kuba akasente kaaliwo akasente kaaliwo nzijukidde ku lubuto olwo akasente kaaliwo akasente kaggwaawo nga nkomyewo nga afunye oli omuwala kati omwami wange yandabirira saatoma ewaka tebaatoma buli kimu nakifuna mu budde sente zaaliwo sijja kulimba mbadde awo neerabidde namalayo emyezi gyali ebiri tejaawera gwali mwezi gumu bwe namala nangamba komawo ewaka jangu tubeere ffenna biki mama nangamba genda teyannona nengenda nembeera n'omwami wange kati awo bwannakawera obwo we yafunira oyo omuwala mbadde neerabidde yafunira oyo omuwala era mu biseera bya covid awo nga yakatandika we yamufunira kale munnange mu kumufuna n'apepeya munange embeera neeyonoonekera ddala kyembadde neerabiddeho wano Misasozi bwe nakomawo nembeerawokko kati nyine wa maama wange gye nali ngenze okukyala oyo maama wange omulala nali ngenze kukyalayokko kati we nakyala n'aleeta omukazi oyo mu nnyumba banneiba be baŋŋamba nali ngenze kukyala n'aleeta omukazi oyo mu nnyumba nali sinnamutegeera n'amuleeta kati nenkomawo nali sinnakomawo nankubira essimu nga wayise ennaku nga 3 naŋŋamba omaye baatubbye ebintu by'omu nnyumba byonna konze wangi byonna njokera muganda wange taliiwo yamutwala eri ku mulimu nga baatubbye ebintu by'omu nnyumba byonna nga mu nnyumba baatulekeddemu ekintu kimu kateni nantebe kuba zaali nkadde bye byokka bye baatulekeramu baasitula mpozi ne fridge yali nga tekola bulungi n'ekitivi kibuto n'ebisigadde byonna ne babitwala ebintu by'omu nnyumba nakomawo emisinde nangamba wangi Misasozi nawuliranga nfa kakati abantu bano ne baŋŋamba yaleese omukazi aleka yeyamubbye engamba wangi netandika okuteekawo embeera Misasozi awo neeyonoonekera ddala awo kati mbazaayo kwe kunkola ki okunkolera pulaani mbu ŋŋende ewa maama wange embeera ewa maama wange kakati jjukira batubbye ebintu by'omu nnyumba temulimu kintu n'eki mulimu n'abulayo akafalisa awo neŋŋenda ewa maama wange mbadde mbuzeemu nenkomawo ne baŋŋamba banneyiba nti nga yina omukazi gwaleeta wano eno embagamba jjukira ne brother wange yali yaŋŋamba nti baaba maama wa anko anko alina omusajja gwajja naye omukazi gwajja naye ayambala ku ngoye olumu engoye za anko tishaati naye empale zino empanvu ayambala zizo nze nzimanyi namugamba olimba zifaanagana engoye naawe zimanyi naŋŋamba nedda oyina empale bweti ne bweti ndi eriko kino nti ng'empale yange kakati omanyi nakola ntya munange nga nkubira neyiba wange nemukubira nemugamba nyina kyempulidde naye omwami oyo waali kakati omwami wange yaŋŋamba nti ŋŋenda kufuna akasente wano tusengukewo kubanga waleka waliwo ababbi tugende ewalala nti kale tekirina buzibu njagala okomewo nga tetudda wano nti kale naye ngenda okuwulira oluvuvumo banneyiba baŋŋamba aleeta omukazi era babeerawo Misasozi nempulira nga nzigwawo neŋŋamba omusajja ono aleka yangoba nembinyumizaamu muzeeyi taata oyo bwe nali mbeera naye naŋŋamba bayinza okuba bakulimba biki nemugamba nedda taata omanyi ŋŋenda kgenda nanga nedda tokyankalanya nemuga taata ŋŋenda nti kale mune oba boosazeewo kati okumanya omwami ono yammanyiira
yaŋŋamba ngende musisinkane ndeeteko omwana omuto ngende musisinkane omwana wange yali ayonka ngende musisinkane naye sigenda musisinkana waka kubanga mbu asula ku mulimo mbu tannafuna nnyumba wabeera kumbe waliwo omukazi nze neŋŋamba okay kakati awo nafunira chance ate baneiba baŋŋamaze okuŋŋamba ebigambo nenfuna mikwano gyange nembagamba mbadde mbasaba ngenda kujja naye njala nzije n'ebintu byange mbitereka awo kale netupanga olukwe lwaffe ngeera wengenda oddubagamba kati omwami ng'asindikira transport mitwalo 2 nga nninnya nga ngenda nga bwe nalinnya natuuka nga nzinja n'engoye zange zonna nga ziteekamu emikwano gyange nga ngenda nsisinkana mwami seba ayagala tugende tutundule vanilla mu loogi abafumbo mu loogi namugamba nedda munnange nangamba biki nati eri biki naye munnange obutayagala kwonoona mbeera misasozi nakkiriza tugenda mu loogi n'omwana wange naye ng'obusungu obunnuma Mr. Soze ng'obusungu obunnuma kati nemugamba nampa transport nenzirayo nampa kale yampa sente nangamba ngulireko maama byengula ngende bibatwalire nentula mu mmotoka n'alinnya boda n'agenda kasana labanga alinnya boda neva mu mmotoka nenninya boda nenzira wa mikwano gyange nembagamba nembawa bye bampa nembibagabira nenninda obudde okuziba n'emikwano gyange abo nengamba ngenda kulaba omusajja ono kuba baali already baŋŋambye nti omusajja ono yawasa ng'alina omukazi nengamba mikwano gyange njagala mugende we musangayo kateni bweti ne bweti mumanya nti awe nti akyaliwo era batuukayo nga kateni eriko nti ekyo kiwedde nga tugenda ng'obudde minda ne buziba ng'abantu bonna tebaliiwo nga tukwata kkubo nga tusitula bintu byaffe nga tugenda ewaka twasanga waggale bulungi nnyo nga tuuka abaana baali bakibanda abawala mikwano gyange baali bakibanda nga omwana aleeta akantu katayimbwa nga gula kufulu so yali Solex nga tuyingira mu nnyumba tugenda okutuuka misasozi nga bajja engoye zange zonna bazipanga ne bazisima mu kiveera ekisero kyange mwana mulamu atereka engoye ze zonna buli kimu kiri mu ddiira awo okitegeera buli kimu nga kiri awo banange nawulira nga nzigwawo sanga engoye mu nnyumba alubamu tuzisanzeemu mu kwetakulatakkula ennyo mwe twasanga omudagala kyennakola nensasoza obusungu bwe nali nina obungi nakwata nensalaasala engoye z'omwana muwala zonna engatto zonna kubanga yali amuwasizza engoye zonna zaaliwo engatto ze buli kimu nga weekiri nenzikwata nenziyuzayuza nenzisalaasala nenkubira nazaala wange nemunyumiza nemugamba maama kiri bwe kiti ne bwe kiti naye nsanze eddagala mu ngoye z'omuwala nazaala wange yaŋŋamba kyoba okola kwata eddagala eryo bw'oba omanyi owemuyiwa kwata ekkubo ogende otwale eddagala eryo bigenda kumuddira byonna byabadde akola naye nze munne esaali muntu w'akalogo kalenzi nga siina musawo nagwe mmanyi saabifaako nakwata ddagala nga ndikwata ndisula mu ttooyi kuba nawulirako mbu okwata eddagala n'olisula mu ttooyi lifuluka ne musasozi nga mbeera mu nnyumba omwo nga mikwano gyange balondamu obugoye obwabe bakuba nga bagenda nga bansibirayo nga tubeeramu n'abaana bange abaana bange nga mbaliraawo wansi mu ddiiro nabalira mu kisenge naye wansi nga mbateerawo ebigoyegoye nabalirawo infact engoye zange kubanga naye sola basoza ku buliri kubanga omusajja yali asolako n'omwana ate omwana wange yali muto yali asolako n'omukazi ate omwana wange muto ng'ayinza okusoba nti omwana wange okusoba ate nga mulenzi omwana wange ne muteeka wansi bonna ne mbateekaawo ne beebakaawo ne tubeerawo n'entuulo tutwambula munnange bandi awo omukulu atuuse n'omukyala omukulu we yatuuka yagenda okusanga kufulu egguddwawo eri bagiguddeko sayidi emu agenda okutuuka n'agamba bazeemu kunziba n'agamba neiba kati ndoza neiba leka atuwulira n'amubbirako n'amugamba nti mukyala we akoze eki yakomyewo mwali kakati nadda emabega ndoza yagamba omuwala obaddako wali eri omukulu najja n'agulawo bulungi yamanya nti mwendi n'ateekako ttooki y'essimu nemugamba munnange nkomyewo
ndoza katonda ettaka limumire yangamba nemugamba nkomyewo namboza abaana bange baliwa jjukira tubadde ffenna mu loogi era tutondodde vanira ng'amanyi tansuubira amanyindi eri gye ngenze nemugamba sebo nkomyewo ewange namboza abaana bange baliwa konze baabo nagera n'abalabanga weebali nangamba onawadde omuleseewa konze ebyo teweetaaga kubimanya nengamba omugenyi mugamba ayingire ng'omukazi wali n'abakazi balina obuvumu nemugamba ayingire okumanya omuwala oli yali musiru sebo naye yayingira nemugamba munyange tuula sigwe nannyini bintu bino mugamba dde nkusaba kwata ebintu byonna ebiri muno ojjemu engoye zo otambula onviire kuba wano wange nemugamba gwoyita omusajjawo omanyi wedda gyali nemugamba okimanyi nti tubadde mu loogi tuva nakutondola vanira nenga misasaza obusungu bunnuma ng'obusungu bunnuma nemugamba okimanyi tuva kutondola na vanira nangamba wangi nasirika kwegamba naye ne bimuggwako nemugamba nno gwoyita bbaawo tubadde aba babiri gwomanyi obwedda gyali nemugamba kati mbadde nkusaba oba yagamba si mufumbo nenkomyewo n'abaana be baabo babiri era kyemmaye engoye zo wasanga oba yakulimba nti nanoba oba yakugamba za muganda we oba yakugamba zaani engoye zange era n'ez'abaana ndoza waziraba kuba gwazikwata n'ozisiba ne muziwanika badde nkusaba kwatamu ebibyo tambula onviire mwana muwala ng'azinga buntu bwe nga ntudde awo n'omusajja ng'atudde nkwala n'azinga obuntu bwe kati agenda okulaba engoye ze nga zonna nzisazeesaze awo obuzungu bwe bwava n'agamba sebaano nga temumpadde engoye zange misaso zitwayombera mu nnyumba omwana yali tayagala kunzija mu liiso omwana yansuna eriiso kati mu busungu obungi yakwata pako yali erimu amazzi tuli awo mu ddiiro pako yali erimu amazzi n'akwata amazzi ayagala kuganjiira ne omusajja n'abaka pako amazzi ne gayiikira omwana wange ono omukulu yali ali awo mu ddiiro ne mugamba nnyabo kola ekitala kyonna naye tonkwatira ku mwana awo we twalwana misaso ze twalwanira mu nnyumba omwo ekiro ekyo basaawa nga 7-8 twalwanira mu nnyumba ne twekubira mu nnyumba naye ng'omusajja naye ataasa omwana ne mugamba kwata ebintu bye nembikasuka wabweru nemugamba tambula ogende natambula n'agenda naye mbuuza ki ekyaddako awo bannanga abasajja abakazi balogo nakkiriza nti eddogo gye liri ku olwo sasozi ekiro ekyo nafuuka mawube omanyi mawube nga nsanyaladde siyasobola kukwata siyasobola kuyonsa siyasobola kwogera sina kyensobola nasanyalala okusanyala nenfuuka mawube ekiro ekyo naye nga ndaba bwe nti buli kimu nkiwulira buli kimu nkitegeera naye nga sisobola kwogera sisobola kukwata kati omusajja yali alina eddagala liba akozesanga ne mukazi we ku dduuka eyo ku mulimu n'akwata eddagala mbu nannaaza eddagala yalikwata n'alinjiira n'alinnaaza kakati n'akubira omuwala n'amugamba mukazi wange omukoze eki olwo nno kumakya mukazi wange wamukoze eki mukazi gwe biki waloze mukazi wange biki n'amugamba temunnaba nanti temutuuza mpale zammwe nga mbiwulira ku ssimu temutuuza mpale zammwe mujja kukiwulira mugenda mutabaala omwana naye yavuma omwana muwala bannange kati munnange nga we nanaaza eddagala nentereeramu nemugamba munnange sigenda kufiira wano ndeka ngende nenkubira maama wange esimu nemubuulira ekibaddewo nangamba mwana wange va ew'omusajja oba obufumbo obuganyi va ew'omusajja jangu nze nja kukulabirirayo n'embeera gy'onoobeeramu at least wekuba kufa jangu ofiire ewaffe jangu ofiire ewammwe nemugamba sebo nkwegayiridde ndeka ngende pakinga ebintu byange ntwala ku mmotoka olwo ntandise okwogera ntwala ku mmotoka munnange nga ntereera bulungi nafukamira wansi we nafunamu akangubanguba nefukamira wansi nensaba mukama nantaasa nentereera nenzira engulu bulungi ngasobola okukola buli kimu nenkubira maama nemugamba maama buzibu buli nti sina yadde transport maama yampereza transport emitwalo 5 nangamba jangu nesasozi nakwata buli ekirimu ekyange nga nze nakigula newe kiba kyaliko ssente ze nakikwata nenkijjamu natikka ebintu misasozi nembikwata nembitwalira mikwano gyange nga sibiresemu kuba namanya ono omusajja kasantambula nengenda era ono omuwala agenda mukonyawo neŋŋamba buli kyenakwatako ssente kyenateekamu ssente zange kyonna
ngenda njukira twali kubanga muyinza okumbuuza nti ate ebintu bali babibye twaddamu ne tugula buto kubanga binnesi bibabuulidde bimbabuulira buli kimu story ebege naate kugenda nnyo nenkwate ne twaddamu ne tugula ebintu buto twakwasa ne tugula ebintu ne biddawo bulungi kati munange ebintu ebiddawo nenkwata buli kye nateekako ssente zange nenkijjamu mu nnyumba nenkigabira mikwano gyange buli kimu kekibe kidomola kekibe kikopo kye naleka mu nnyumba nga nze nakigula zaali kateni kuba bagatono bana kateni ze naleka mu nnyumba neekebe fooko nga yaliko ssente zange nagikwata nembijjayo saagala mukazi munnange kutandikira ku byange naye atandike nga nange bwe natandika kubanga natandika endooza emirundi ebiri omulundi ogwasooka nasanga tewali bintu nga bamubba omulundi ogwokubiri era oyo omuwala mwennyini yavaako n'obuzibu kuba yali asuze naye balyoke batubbe neŋŋamba naye atandike naye ki bupya nenkwata ebintu byange omusajja oyo teyampa yadde 10 yampa 15 mbuza akulya yali amanyi sigenda genda nenkwata ebintu nenvaamu mu nnyumba nembitwalira mikwano gyange nenkwata engoye zange nesepiki zange nenzitwalira maama wange ninga nentandika okubeera wa maama saabeerayo nabbanga ddene wa maama wanatuula misasozi nenkaaba amaziga neŋŋamba abaana bange ngenda kubeera nabo ntya maama wange talina mulimu gwakola kankwate ekkubo ngende nkole nyina mukwano gwange yali yandiringirako ebintu by'okutunda amasimu munange nga nkwata kkubo nga ngenda nga ntandika kutunda batusaba registration ya mutwalo ezo nno maama sente yazimpa ne transport nenkomawo e Kampala nengenda naye mbuuza nakolayo sente mmeka yadde n'ekikumi n'eki saakikola covid najja ow'amaanyi ne batuclosinga nenkwira maama wange olwo maama wange omuto ne mugamba munenge maama mbadde nkusaba batukwatidde eno gye mbadde ngenze kuba nabimubuuliramu nga we byali engeri gye navuddewo omusajja ne mugamba mbadde ndi eno nga maye ndi n'omwana kumbe omwana namugye ku mabeere muto myezi 6 mujje ku mabeere mutwalidde maama wange ne mumuwa ne mugamba kati ye maama oli maama omuto nga amanyi nti omwana wange namulekayo ewa maama sorry nga mayi nagenda naye era yampeeza transport nenninya nenkomawo kaakati mba ntuuka bwe nti newabaawo ankubira nga ntuuka ewaka jjukira batugambye batuwadde ennaku ebiseera bye baatuwa ennaku nti emmotoka tezirina crossinga district netukwatirawo ekkubo kampani yatuvuga netukomya buli omu we yamujja nenkwata ekkubo nenzira ewaka kati mba nga sinatuuka waka ne bagamba waliwo omulimu oguliwo naye nga nyina otuuka ewaka ndabe ku mwana wange wiiki gye mmaze nga siri naye infact namalayo wiiki saakolayo sente yadde nentuuka nga njagala ndabe ku mwana wange nenga mamisasozi wendaba ku mwana wange nkaaba wiiki namba nga simuyonsa nenamuzako ku mabeere nemuyonsa nebanga omwana agenda lwala nembagamba tajja lwala kuba bagamba mbu oba webasa n'omusajja omwana alwala n'omuzza ku mabeere nenze nali sebase na musajja nemuzaako nemuyonsayo ennaku lumu nenawulira nga nfa ennaku kati omulimu oyo gwajja nga bagenda kumpa muna emitwalo 10 kulabirira mukyala nengenda kola lwennyini era basiba ntuuse ku mulimo entandika okukola awo munaye mukama nanyamba nebansasula nababuulira ensonga zange bali bagenda kumpa emitwalo 10 nembabuulira ensonga zange nembagamba munnange ninayo omwana omuto naye mbadde nsaba mumpengayo akasente kaki ka wiiki mumpenga wiiki temumpa mwezi nti okera wekite wekyali akati munange misasozi omusajja atandika kuddamu kuneetondera omusajja naneetondera akubidde abooluganda abakone ab'emikwano mukazi wange akomewo nakola ensobi mukazi wange akomewo zonna ensobi zonna zemuyisizaamu byonna ebizibu byemuyisizaamu nsaba mukazi wange akomewo mbeegayiridde lele bannange yabakubira buli omu munange nga bankubira nga baŋŋamba ddayo misasozi nga nkwata kkubo nga nzirayo ewa omusajja lwakuba namugamba nze sigenda kuddaawo senguka oveewo era sijja kulimba yagula buli kimu ekipya biri n'abitunda n'agula ebipya byonna mu nnyumba netuddamu netutandika buto nenkomawo n'abaana bange era bisaye mu alawundi yaleeta muganda we gwe twabeera naye ewaka ntandika okukola netuddamu netukwasaganya omukwano gwaffe bulungi
byonna munange nembyerabira. Kakati naye sabyerabira sabyerabira nagamba singa mbadde nnina ndagamuntu mbadde ngenda kupanga kugenda bweru awo ebibyo ne bino ebyatuukirawo nga ngenda kupanga kugenda bweru nviira omusajja ono ambonyabonyezza ekimala nkabya amaziga nkooye neŋŋamba singa mbadde nnina ndagamuntu nali badde ngenda. Kakati bwe nakomawo Misasozi nembeerawo twapangisa yali ruumu emu naye nga nnene nga tujawulamu yali ruumu nnene. Napangisawo era kuba enkola yaffe twali tetusula n'abakozi napangisawo akalumu k'abakozi nga n'abaana abaffe mwe basula. Kakati netandika okukola embeera netandika okutambula naye omuze gwe teyaguleko ogw'okwagala abakozi kubanga wakati twalina abakozi naye yafuna ab'okumulimu nga tubasuza n'addamu okwagala abakozi. Misasozi omusajja omuze gwe omusajja omwenzi aba mwenzi oba omuntu omwenzi aba mwenzi. Naye nze Misasozi ebbanga lyonna nze kasannafumbira omusajja oyo kasannamufumbira nti saddamu kwagala musajja yenna era abasajja bonna abankwana nga sibaagala naba era dda nga sibaagala saayendako mu bufumbo bwe saayendako mpaka wengendo tuuka wengendo bagamba. Kati netubeerawo natandika okuddamu okwagala abakozi betuleeta okukozesa ku mulimu ng'abakozi abakwana abakozi tebakyampa kitiibwa bannange nenziramu ate nenkaaba buto lw'abakozi neŋŋamba nenfuna omulimu gwali gugenda kumpa $40 omusajja we naŋŋaana ogukola mbu olw'okuba mbu osimanya omusajja agenda kunkwana omusajja yali alina ssente ze. In fact omusajja yali honorable yali agambira sekuritale we nakolayo wiiki emu omusajja nannemesayo naŋŋamba omusajja yali honorable eyo mukono naŋŋamba toddayo omusajja agenda kukwana. Namugamba neba nego buli kimu olowooza mu kukwana engeri gwe gy'okwana nange olowooza bagenda kunkwana lwakuba nti ebimu Misasozi mbireseeyo naye ng'ate bingi. Kati nawulira obusungu Misasozi neŋŋamba omusajja ono nafunanga emirimu nga njagala kubeera nga saaga kuddamu kukolera wali kulaba bintu byampisaamu ng'abakozi abakwana naye nga mukunjagala yali anjagala era ng'abantu bonna bagamba bannange oli omuvubuka ayagala mukazi we nga bamanyi no tukyalina abato kumbe tulina abaana babiri abaali batatumanyi nga bagamba bannange oli omuvubuka ayagala omukazi we banaye nga omusajja anjagala ye yanjagala naye nange namwagala sijjaga nti saamwagala namwagala n'omutima gwange gwonna kubanga singa saamwagala osanga nalifunye abalala. Omusajja nemwagala netubeerawo naye nga nnemesa emirimu nagenda okulya Misasozi bintani. Kati ate ngenda okuwulira asema okupepeya n'oli omuwala eyandesaawo omwana wange yanzigisaako omwana wange ku mabeere neŋŋamba n'omusajja talikyuka kanneesonyiwa omusajja ono. Kakati nga ŋŋamba nga neebuuza ngenda kujja wandaga muntu yange nga mbazizaako emabega nga tukyali eri nga sinaba kuvaayo na obusungu bwankwata nasanga ennamba y'omuwala oyo mu ssimu omuwala nga yokwogera naye nga omuwala ali mumuwaana amusuubiza ensi n'eggulu. Misasozi nakwata essimu nenjasa njikuba wansi nandoopa ewa maama naye banaye waka baali bamwagala kubanga yali bambi omusajja afaayo yali afaayo ng'ewaka abawa kyabawadde yali talina nnyo kiri awo naye yali afaayo ng'abawa. Kati munanga omusajja nga nkwata essimu nga njasa maama nanvunaana naŋŋamba nze ola newokwata kange kamapeesa n'okaasa n'essimu eyabbeeyi essimu yali ya $60,000 esimu eyo yonna n'ogyasa n'ogimala in fact najasa nga tekyasobola nakudda ng'otasaana gitwala bamakanika. Sajja teyankuba talina kyeyankula naye yayomba nanvuma. Kakati ekyo mbadde mbazayo mabega bajjokezaako engeri gye nayasaamu essimu y'omusajja maama n'agunsalira nange. Kati natuuka essaawa nempulira nga omusajja bino byonna yankoze mukutte n'ono mukutte n'oli buli omu mukutte naye amasimu akukuta eno eri buli omu abakazi yayagala bangi nga ndi naye neŋŋamba kange naregistaringa mu ndagamuntu lwakuba nali sigijjangayo kannoonye endagamuntu yange gyeri ngende ntandika okugoba ku byokugenda ebweru. Mukama ajja kuntemera ekkubo sirina ssente naye ajja kuntemera ekkubo.
Musajja n'atandika sebo n'okungamba obutagenda ku mulimo olw'okubanga nkola ki mukyankalanya n'abakozi nenga abaagala kumbe tayagala mmanye munaye omusajja n'atandika ng'okundeka ewaka mbusiddamu kukola nagenda olwa embeera ensukkiriddeko nga nkwata kkubo nga ngenda kunira nga mbabuuza nga bandagira ndagamuntu yange gyeri mukama nannyamba saamenyeka ndagamuntu yange nenjifuna nafuna ndagamuntu waliwo sisita wange ali bweru nemukubya essimu nemugamba munnange njagala kutandika kugoba bintu naye sina ssente nakubira infact abantu balinga abana ne sina ssente kati waliwo omu yali agana kuntwala mu famire gyali akola mu Dubai naye nga sirina ssente nga sina ssente eza gundi eza passport simanyanga visa simanyanga biki nga ssente sizina simanya interpol nga sibirina nga sibimanyina kubimanya kakati olwokuba nti nali njagala nagenda waliwo omusumba ye nali nga nsabira ndi mukyala mulokole nengenda nemugamba musumba njagala genda bweru naye sina de ntandikwa musumba yaŋŋamba genda genda ngamba kati nze ngenda tandikira wanga sina de 10 nali menti oba agenda kukola atya teyaŋŋamba ko wadde ekintu n'ekimu yaŋŋamba genda ogenda tambula n'amaanyi ne gahanzibwamu ne ntandika okukola save kati omukwano gwange oyo nampa essimu naŋŋamba genda ku kampani bweti nengenda ku kampani nemukubira omwami nansaba emitwalo 4 naŋŋamba naye ogenda kujja ofunayo abantu 3 ogenda kujja ojja genda bwereere nenkwata ekkubo nengenda ku kampani nawaayo emitwalo 4 nengenda nembikolako mangu ni sente ze bansaba nembifuna obusente bwonna busente bwe bansabanga munange munsasozi bwentyo ng'ekiseera kituuka nga bwe kimu kiwedde omwami nemugamba nno nkolaki njagala genda bweru ninsasoza omusajja yali obuuka nangamba olagawa oyeraziya abasajja bakufunidde goleka togenda na bweru abasajja bakufunidde olwo nno maze medical nenda nali maze funa passport yange kuba company yajinkolera nateekamu obusente butono si nyingi nnyo nti zino eza express byonna nabikolera ku company nangamba abasajja bakutadde mu sente wazijjewe zagenze kugunja obadde tokyakola nga toyina sente biki abasajja banemisasoza omusajja yali obuuka omusajja yayomba nangamba mbwera ngenda kufumbira kirabikanze kyekintwala biki olwo n'abaana nabajjawo nembatwala nga ntandise okubigobako nga n'abakozi ewakasi kyalina gwembeera naye ne mulamu wange yali alese nga naye abeera naye ku mulimo n'abakozi abalabe yali akwanakwanaawo kakati omusajja yali obuuka misasozi nakaaba amaziga ningamba n'omusajja nenkubya mulamu wange yali mulamu mukyala mukulu nemugamba njagala genda bweru naye omusajja nganye nangamba naye kiki baaba kiki lwaki baaba buli kimu kyokola akugaana nayogera naye namugamba aba omukyala yo bwabeera obulungi naffe tubeera bulungi naye nze okugoba ku byobujja ebweru nga njagala omusajja oyo nkole ki mwesaleko nentuuka n'amala nakkiriza naye teyampa yadde 10 n'eki nti binyambeko munange nenkola medical neggwa ekintu kyakolanga kumpanga transport yekka gwe yampanga awo nga bamaze omukkirizisa nga ate nga ebikulu mbimaze kati omanyize kampani gye nayitiramu nga batusaba obeerayo nemalayo bawiiki enaku nga bwe zityo kati nga n'emmere nga mpeerezaayo 5 omutwalo bwentyo ndowooza oba kujjawo mbeera eri kati munange olunaku munaye emisasozi nga lutuuka nga nkola waliwo n'ebyagwako era byesoogedde kati olunaku nga lutuuka nga munange bampita byansiibula bulungi nnyo naye mu kugenda nagenda siina akawunti nali njagala okugulawo akawunti naye nga ndagamuntu yange kampani yagiremera teyagimpa omwami ono naŋŋamba njamuweerezanga ssente naye engeri gyanti nali mumanyi ku ssente takuuma ssente neŋŋamba omwami wange ono sigenda muwa ssente zange genda ku kyeyo ngenda ssente njaziweereza maama wange bwentyo munnange nga nkwata ekkubo nga mukama nnyamba nga buli kimu kitambula bulungi nga nkwata ekkubo era yamperekera bulungi nengenda nenninya nentandika kukola bwe natuuka okukola nenkola mwezi gwange ogwasooka ogwokubiri nengulako essimu yange nengulyako maama kale bwe bityo netuddamu nate kuba nali infact navayo nga mukyayo omusajja nga mukyayo ku mutima gwange takyaliko naye munayo natuuka ku kyeyo ndowooza engeri gye tubeera nga twagala abatubudaabuda
ate obeera okyayi mutya ndowooza omutima ne guddamu kuba nali sirina musajja mulala sijja balimba musajja yekka gwe nali nnina omutima munnange ne guddayo ne tuddamu omusajja n'akyukira ddala naye nga nze nkimanyi nti alina baayagala ate tebajjanga beeyoleka bokka bajja batya essimu ye ng'egenda ebula bagibba baamubbako essimu katimbu ng'atandika kubira ku ssimu z'abakozi kumbe baakubirako bakazi be abawala tebatandise kunkubira abakazi nga abawala nga banvuma biki ensasuze banene bulanga embeera entamini nga bane omusajja ono kiki naye kumanya naffe abakazi tetutegeera nensigala nga omusajja mwagala mane emisasozi nakaabira mu kiyumba nakuga stress za laavu zankogeza mu kiyumba neŋŋamba naye nembulirako benabulirako ne baŋŋamba okumalawo ebyo byonna funa sente ogulira omusajja oyo essimu kyennakola nenkwata sente nemugulira essimu namugulira essimu netubeera nga era twogera n'atandika okumbalira pulaani ne bannange oba tetuyiga buyizi oba kuba kwagala oba kiki nze simanyi na kumanya nenkwata sente mbwa abeeko byankolera naye talina kyeyakola wadde misasozi embeereddewo omusajja oyo kati embeera negenda neetabuka yafuna omuwala awo oba omuwala yakola biki oba yamukola biki embeera neddamu neyonooneka omuwala oba yamuwasa oba teyamuwasa nze naawe embeera neddamu neyonooneka buto naddayo ku zero ate eri omusajja kasafuna omukazi ndowooza oba omutya embeera ngaeyonooneka oba mbuto simanyi ng'addamu ayo embeera eyonooneka nimbalimbawo polina embeera yayonoonese ebiriwo ebitine bwebiti bannange neŋŋamba nkoze ntya ne baŋŋamba omusajja mubeererewo nembeera nga mubeererawo kaakati misasozi embeera mu kiyumba mwe nali tebyatambulira bulungi munnange embeera yali mbi munnange bwe ntyo nga nfuluma mu kiyumba mwe nali misasozi nga ntoloka mu kiyumba ngenda ntandika okukolera ebweru akasente ke nali nnina ke kanyambako okufuluma mu kiyumba nga nfuluma saamugamba nti nfuluma naye munaye bwe nafuluma omusajja yaŋŋamba ogenze basajja bakutolosezza ogenze abasajja bakwebakeko mukazi gwogenze kwetunda naye ng'embeera eyampisa mu kiyumba kuba naye sigenda tegitotola walo kubanga nayo yali mbi nemugamba bannange lwaki tompuliriza ng'ate n'ebintu ebimu yali abimanyi naye nga yaŋŋambya kuguma naye nenfuluma mu kiyumba nali nkola neŋŋenda ntandika okukola wera omusajja yayomba misasozi omusajja yayomba ne guno guliko akyayogera mbu abasajja be bantolosa kaakati munnange anti olwo ŋŋenda nsembereza mpolampola ntuuke ku nsonga enkulu empandisiza sharingisiza gundi yange eno sitole yange eno nga munnange mukama nga nnyamba nga nkwatirako nga nfuna omulimu ng'era ntandika kukola wabweru batufaako munaye omukazi gwe nafuna yanfunira emirimu anfaako era ne kati nkyali naye kaakati contract yali tennaggwako kati contract yange yaggwako dda kati yali yaŋŋamba twali twogera awo nga nfunyefunyamu kasente nga nsevinza akasente kange nga kawerako nga sina kye nali nguze naye nga nze misasozi omusajja kasanafuluma wabweru misasozi nakuba namugamba tukiyite twawukane kuba nanoonyereza nze buli ekyetaagisa kyonna nga njagala njawukane naye fulaati nenzuula buli kimu aleeseeno ennyumba yali yagifuula loogi nga banimba baŋŋamba aleeta oli bannange nga njagala omusajja oyo mwekutuleko bulungi ne mugamba munnange okusinga ku kino ne kino tukite neesonyiwa abala ne baŋŋamba omukazi sajja tebamukyawa bwe batyo naye nga nze ndaba nga ekyo kye kiyinza okunkolera omusajja kasana bimugamba nanziririra abaana nagana okuddamu okuwa abaana obuyambi n'essaawa yakakati omusajja n'agana olabirira abaana bange era nze ndabirira maama wange n'abaana bange kakati munnange wenfuna wakasente kange neŋŋamba njagala nkole ki ngule poloti olwo nno ndi mwaka gwa 3 guno gwe ndimu mwaka gwa 3 njagala nguleyo ka poloti naye nga nyina akasente kange ke nasevinga era gyekali era nyina obukakafu nti gyekali neŋŋamba omwami ono nina kampani ezitunda amataka neŋŋenda kweyo kampani ne baŋŋamba olina okuleeta omuntu wo
abeerewo asiime akuwa obujulizi naye nga nali terukyanko nti njaga nga tenoona omusajja tukole ekintu nedda naye oba yankwata ki yankwata bujega ki nga nkwata ssente nga mukubire essimu nga mugamu naye genda wewati ne wewati ogendewo nagenda ku ofiisi ne balaba ettaka weyatuukayo ku ttaka nga walungi naŋŋamba naye eno wala nnyo nze sali saagala yakuzimbamu nali njagala yakuterekamu ssente zange nga zitudde nnyo ku akawunti wenaddirayo waka bwemba nyina kyenjagala okukola ntunde nkolemu ebirala nga njagala nguleyo obutaka bwange nga buubwo munange nga ŋŋamba eno wala nnyo ate woba otuusa okugula okutunda oyinza n'obutafunamu kubanga bano bo ssente jjukira bo balinga abasuubuza gwe ne bakuguza kaakati munange tojja kufunamu kyoyagala kyannuma nangamba naye omanyi nyina maneja wange ngenda mugamba kuba okimanyi bloka ngenda mugamba agende akugulire atufunire poloti ennungi kale munene mweziga naye mugana ebyo byonna olina biteeka mu ki olina okubiteeka mu vidiyo buli kimu nga muntegeezaako nti ye ng'afuna polisi zaali nnya naye munenga zonna za ssente nnyingi nga nnungi nga za ssente nnyingi nga nzisize pulogulaamu zange kakati munange nga mugamba nezo nga sigenda zisobola gye nalibadde nsobola nga tebasobola kola ki tebakkiriza installment myezi 2 bampemu emyezi 2 nga baagala cash neŋŋamba tuveeyo kati munene naafuna munneewe waliwo munneewe mbu yali wa boda nga ayina ababulooka be nga bafuna poloti gye bazifuna okumpi mu tawuni y'Omukono nga eri awo bayitayo kale mbu obweterawo ku 3 bayitayo simate kanjuge bwe bityo nga akwate ekkubo nga amutwalayo ng'amulaga poloti zaali poloti 3 nga nondako poloti emu nga bakkiriza installment nga nsasulako yali ya milioni 6 nga nsasulako 3 ne bampa emyezi 2 nsasulako n'endala emyezi 2 nenkola ki ne maleyo emilioni 3 era wenti wennakola kati bwe nasooka milioni 3 bawandiika era byonna vidiyo ng'abimpeereza mu buwandiike mu vidiyo byonna ng'abimpeereza bulungi nnyo kubanga nze saagala kola kintu nga sikirabyeko kati obuzibu bwe bwajjira waawano nsasozi amazima gali nti waliwo ebimu bye soogedde naye okusinziira ku musajja ebyampisaamu ssente zange ze yalya nakyawa omusajja kaakati omusajja oyo nga mugamba nga malayo ssente kuba ziri bampa balina bwe bawandiika ne bampeereza ne bangaba omalayo tugenda kuwa endagaano entuufu poloti yali ya ndagaano tugenda kuwa endagaano entuufu okwate ng'omazeeyo nti kale era we namalayo ne muweereza ssente ne mugamba njagala okola ki ompeereza endagaano nti kale nti mpaamu ennaku wezi tekyamani taliiwo biki munnange ng'omukulu mmanja misasozi nabanja omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri omwezi ogwokusatu nga mmanja ki ndagaano nga mmanja ndagaano nga mbuzaabuza kaakati namugamba naye obuzibu buvuddewa toŋŋamba nti poloti yange wagitunda misasozi nakaaba navuma omusajja olw'endagaano yange ne mugamba njagala ndagaano yange nenkaaba amaziga ne mugamba goloza ssente enfuna za bwereere nze mmenyeka nkola eno nkola eri misasozi ate fe abatambudde mu nnyumba ez'enjawulo ebizibu bingi ofundako ku baana abali mu kyumba ekimu ennyumba zino zetukolamu ennyingi banange ebizibu biri wabweru ne mugamba omanye embeera gye mpitamu eno ewamu ne batakusasula naye okwata ssente zange ozirye nanganze salya ssente zo siryangako ssente zo biki ne mugamba kati njagala ndagaano yange kaakati nangamba wowe oyagala okumanya ekituufu kanguwe bulooka ebinkuwolerako okole ki oyogere naye ngampa bulooka nga ngamba mbu nno bamanja akakadde kamu n'ekitundu kwanza akadde kamu n'ekitundu kavaawa nti nanti mbu wasasula ssente tewamalayo nesiga nga tukubanja akadde kamu n'ekitundu ne mugamba poloti yali ya ssente mmeka nti milioni 6 ne mugamba ate kijja kitya nga mummanja ne ngamba fe omukulu ze yaleetako ne ngamba nfudde banange nakaaba
nga omusajja yalya ssente zange yambuzaabuzanga nangamba ebulayo emitwalo 4 ate emitwalo 4 sinagifuna gye ngenda okwongereza kumbe yalya ssente zange kakadde kamu n'ekitundu yakalya bannange emisasozi nakaaba nengamba akasente kange singa nazireka ne sibigula at least oba singa nagula eri mu kyalo ne mmanya nti nguzeeyo lwaki kakati nene mbeera kakati kambazeeko katono wabbali kansookawo nteekeko holodi omwami wange oyo omuwala gwe yali yafuna era baafuna obutakkaanya nga nvuddeyo kuba omuwala oyo nali njogeddekokko naye ku ssimu nga simumanyi nti mujja wange baafuna ndowooza obutakkaanya era mu bufuna obutakkaanya era byabasajja ebyo omuwala naye n'ajja ku kyeyo bwe yajja ku kyeyo nenkitegeera kati nze n'omwami wange twali twawukanye bulungi nnyo nga twawukanye naye nga njagala kimu ndagaano yange kakati ne mugamba omunange ate munaye omukyala teyazze ku kyeyo nangamba asimanya agenda kuminsinga biki nangamba nanti munange gwe tombala mu magezi biki tosiima ne mugamba sisiima ki ku byenkukoledde misasozi omusajja ono muwadde ssente nnyingi naye nga nave Uganda nga mukyaye nga njagala kumukyawa naye munange simanyi oba yankwata muzimu ki mubeereddewo kale mubeereddewo naye tambeereddewo kati nkwata ssente sorry ng'omuwala twatuuka ekiseera munene ntandika nombuna okuyombako n'omuwala oyo omuwala yannumba ne tuyomba ne mugamba naye nze gwe obumazi kulinaako buzibu kati nentuma abantu ab'enjawulo bayogere naye kati omuwala agenda olaba nga mutumidde abantu bangi nangamba munnange mba nensaba nsonyiwe nze saamanyi omusajja yannimba mbu mwayawukana naye ngenzo kizuula ng'omusajja mukyali mwenna biki namugamba nze munnange omusajja simulinaako buzibu nangamba kakati omwami oyo nali namugambako agende kuki ajje ku kyeyo tukole ffenna nga naye embeera eyo noonese ajje ku kyeyo nangamba muteekemu ssente mazima nali ngenda muteekamu naye nagenda okuyo omuwala ono nga nangamba omwami oyo twateesa muteekemu ssente ajje ku kyeyo ffenna tukole tuddeyo ffenna era nga ngambye wemba nga maze okumalako kontrakiti yange agenda kunteeka wa muganda we tukomewo ffenna tubeere ffenna tandika okukola ebintu byaffe nengamba wangi nze nange mbala bino n'omusajja nengamba nayo n'omusajja nedda muyaaye buyaaye bba wange muyaaye ngamba sigenda genda maaso naye kamwesonyiwe kumbe nze muteekamu ssente agende n'omukyalo omulala nga nze mbataddemu ssente oba yali ayagala kulya ssente za mirundi 2 nze naawe kati munnange nga mbeerawo naye amazima gali nti nanoonya ssente n'abantu ne baŋŋamba nti kwata ekkubo ogende ogambe omuntu yenna ali okumpi agende n'omwami oyo alabe poloti naye ng'afuna akadde kamu n'ekitundu ng'afuna sista wange yali akava naye ku kyeyo ng'ali awo kumpi ne mugamba nkusaba ongendereyo sisizewo akadde ongendereyo omwami wange mulabe poloti eyo ng'agenda ng'agamba naye poloti weeringa si walungi poloti eyo budde bwonna basobola okugitwala yakiŋŋamba avuddeyo naye nga baasasula bulungi nnyo era endagaano n'agimpeereza endagaano era sista wange yagenda nayo no n'asigaza fotokopi naŋŋamba naye amazima gali nti sagadde kikugambira wali naye poloti eyo basobola okugitwala kyenyiza okugamba wali badde osala amagezi n'otunda poloti eyo neevaawo kakati muna emisasozi nga mbeeramu mugamba poloti eyo tugikoledde ki omwami wange naŋŋamba poloti eyo kubanga biri nabivaako naye nga amazima gali nti nali nasigazaawo omukwano guno ogwa poloti kubanga ekisooka yali takyalabirira abaana bange nga njagala kusigaza omukwano gwa poloti eyo mujjako poloti yange bulungi njagala ngitunde ne mugamba atunda poloti eyo eveewo omusajja ambuzaabuza tagitunda tagiteeka katale neebuuza kiki lwaki tatunda poloti eyo waliwo buzibu ki n'essaawa ya kakati sinnamanya buzibu ki buli awo misasozi nga kyenjagala okunnyamba nga waliwo emabegako yabeeranga wankabira ebizibu wa emirimu gyo gyayonoonekera ddala fulaati talina yadde
yatuuka n'ekiseera nga talina na kyakulya naye amazima gali nti Misasozi saakwata yadde 10 okumuwa gwa namugamba oli gwoyita omukazi akwate ssente akole ki akuwenze siri mukazi nze ndiwo ndabirira abaana bange tolina 11 kyowa baana bange omuntu atasobola nakugamba ndi muna okubireko ku Nazala omubuuzeko mugambe munange abaana bange bali batya oba ngambe nti munange abaana bange bawuliza ko alembeza ku bifaananyi byabwe wa nempulira ddala ng'omusajja oyo antamidde ddala nga ndabira ddala nti nze takyantwalanga mukazi ne mugamba nga nze njagala nsigaze ogwo omukwano ogw'okukola ki nfune poloti yange mu bulungi naye nga njagala tugitunde naye nga yaŋŋamba mu poloti tugizimbe mule muganze sina sente zigenda kuzimba mu poloti sente sizirina oba gwozirina zimba naye nga nzi kyenjagala kugijjawo ne mugagiteeka ekkatale nga tagiteekako kakati munange Misasozi nga njagala kunnyamba omusajja omubeereddewo mu mbeera yonna bingi byesoogedde bingi byendeseeyo naye mbadde nsaba kumpa ku magezi oba nasalawo bubi okusinziirako ebyo byenjogedde omusajja namukyawa era nayiga okumukyawa era ne mukyawa era essaawa eno ndiwo ku bwange bwa namunigira n'abaana bange naye waliwo kyembadde ŋŋamba nti waliwo we yafunanga ebizibu nga ŋŋamba nga simuwa ssente yali alina abaana ewaka ng'ate mbu yali alinawo n'omuwala gwakwana nga yamuteeka ewaka ng'alinawo n'abawala abalalala oba baki ndowooza emirimu egyatabuka ndowooza n'abateekawo n'abaleka awo ndowooza oba kati nze muweereze ssente alye olwokuba alye muganda wange alye mbalabirire nagamba nze nedda munange ekyo sijja kikola wamala okulya ssente zange zaalidde nnyingi ng'oggyeko akakadde akamu n'ekitundu sisobola kudda mukolaki kati maama naŋŋamba naye omusajja oyo fayini yalya ssente zo naye omanyi nti agenda kwogera bingi omukazi yagenda bwe talina kyannyambi wabanga akukaabidde n'akugamba talina kyakulya nti akukaabidde muwe ssente bwezi tizikwata ozimuwe okome ku ezo naye nempuliza ebigambo bya maama nenkwata ssente nemuwa era sijja kumuwaayiriza yeebaza era n'ansabira kaakati naye simanyi ssente ezo oba zaali zaaki kubanga ono omuwala gwe ono yajja nanneetondera gwe yatijjisa baasigala beeyagala kuba namugamba nze sisobola kuddamu kwagala ng'okyagala oyo omuwala sisobola kuddamu kwagala nze n'omutima gwange gy'oli gwafa gwayonooneka sisobola kuddamu kwagala kati nga nagamba omuwala tamwagala naye omuwala ng'amwagalireyo mu nkukutu kati munange ekyavaamu nga nkwata ssente nga nzimuwa nga mbu recently omuwala mbu yamutolosa naye jjukira nti nze yaŋŋamba abantolosezza ngenze basajja ngenze kutundula vanira n'abasajja bantolosezza ngenze kwetunda naye nga Misasozi n'essaawa yakakati abasajja bangi bajja ne bankwana naye mpulira sirina appetite y'abasajja kuba oli omusajja yammalamu amaanyi sirina appetite ya musajja yenna era nze ndiwo ku lwange n'abaana bange ne maama wange be bantu bennina mu bulamu bwange omusajja mpulira nga namujja ku mutima gwange kaakati nga kyenjagala omwami ono nga wembabuulidde engeri gye nagulamu poloti eyo n'essaawa yakakati poloti tetundibwanga njagala okugitunda musaba vidiyo tazimpa sisita wange gwe nali badde ntumayo abeera bize nnyo mugamba ngendera yaŋŋamba munange ndi bize sina muntu gwe nnyinza kutumayo Misasozi kati bali baŋŋamye nsibe mu fensi ebeera awo paka we naddayo kaakati Misasozi amazima gali nti mbadde saagala kuddayo omwami ono yali yaŋŋamba muzireyo mu Gwokusatu biki nagamba ndowooza yali ayagala nzireyo nakakitegeera kati yali ayagala nzireyo mbu ndowooza atolose ono omuwala kubanga alina ennamba ya maama Kiyumba wange amutolose abeere nga kubanga maama Kiyumba wange mukazi mulungi nnyo ate okusinga ne ku bakazi abalala ndowooza nga ayagala amutolose amuteeke wange nze ŋŋende nzireyo ewaka oba ayagala mboneebonera eyo simanyi munnange naye nawulidde omuwala yamutolosezza ne ŋŋamba ate munnange nze yagenda okwetunda kati oli tagenze kwetunda ng'ate ye yamuyambako kati oba ssente ze namuwa ze zamuyamba okumutolosaako simanyaawo kati nga kyenjagala
kubanga mwannyinaze je namala okumugjayo nga njagala mujjeko buli ekyange omusajja oyo munaabe nsigaze kimu nti twezalamu abaana kubanga n'abaana talina kyaba yadde 11 nga njagala ne poloti yange agiveeko nga njagala gitunda kuba siina na sente zigenda gizimba une nagamba gizimba musina muntu gwe neesiga agenda gizimbamu ate ng'ekirala nsasozi nali singa mbadde nkyali mu contract mbadde nja kusaba nzireyo ewaka ndabe poloti yange naye nkyayagala okukola kati ssaawa eno sisobola kugamba nti nzirayo ngende mu nsi endala mpadde nkyagala mbeere muno mu Saudi nkole nzireyo lumu nga mmanyi nti kiwedde naye ekinsinze okunteeka ku bunkenke poloti yange simanyi oba gyeri kati mabega kaawo namusaba video nga video tazimpa nasooka ne mugamba bannange nsibiramu fensi nanga atalina ssente ebiki kakati ne muganja kusasula naye nga sente nange zenfuna zigenda mu birala bwe zityo nga bwe mubimanyi sente ezisaasaana ez'ekyeyo kakati ne mugamba njagala onsibiramu fensi nanga asina sente ne mugamba kale ngina tetenkanya kati mabega kaawo nafuna omuntu ali serious ne mugamba mbadde nsaba waliwo omuntu wati agenda kujja njagala ompereze video ng'olwo maze nakukambuwala nga ntambuza video tagimpa nampereza video ng'erimu ebikondo bino ebisiba fensi kakati ne mugamba kansooke emisaso ze mbazeeko emabega ku kya poloti eyo bwe yagula poloti eyo okumbuzaabuza wali eri alyokalya ne sente zange bagenda poloti nze gye nalonda bamukyusa ne bamuwamu endala mbweno bagenda gisasula kashi mbwate eno gye basobola okukkirizaamu n'atabiŋŋamba nze era nze singa yabiŋŋamba saaliguze teyabiŋŋamba nti batukyusizza poloti teyabiŋŋamba okitegeera kati eyo poloti gye twogerako essaawa eno gye yalyako sente zange naŋŋamba kati nemubuuza lwaki nga terimu ebikondo nangamba nti anti muneeto neesiga nayagala nasiteekamu ebikondo anti munange onfuula musiro kanfuukira ddala omusiro nenteekamu ebikondo kati bibulako gundi kusiba sengenge naye nga ebikondo biri bimeka biri ebikondo oba bina naye nga ate ebikondo biraga nti byali sente neŋŋamba misasozi mutima muli ŋŋamba poloti eno bayinza okuba nga bagitunda ng'awaguza n'agenda kyekinnumya omutwe poloti yange ennumya omutwe ayinza okuba ng'awaguza n'agenda nga yagenda n'akwata gundi video kubanga namusabanga video nga tazimpa nga musaba video tazimpa kati kitegeeza yakukuta mpola mpola n'agenda n'akwata video kati njagala kunyamba misasozi oba nasalawo bubi okukyawa omusajja ono n'ansuulira abaana nze sitidde nja kubeerawo n'abaana bange mukama wali baleese omusajja owange ali mundeetera omusajja alisobola okuntegeera omusajja gwe nasobola okuzimba kuba oli omusajja misasozi ngezezaako okumuzimba agaanye tava gyali oba aliko kizibu ki simanyi naye njagala mbeerewo kwanza nyina obuntu bwange bwenkozeekozeeko obutonotono misasozi ewaka eyo wa maama kati njagala poloti yange nagiteekamu sente nnyingi $7.5 gye naziteekamu naye ng'ate ya $6,000 njagala simanyi oba ogenda kunnyamba otya misasozi omwami oyo okumuggyako poloti yange kubanga saagala kudda kati ssaawa eno nkyayagala okukola ba bwe nkomawo ebyokudda byoyisiraanyi nasobola kudda mu Saudi oba biyinza okunnema okuddamu otambula ewantewala kati mbadde njagala nkole lumu kuba basinga baŋŋamba abamu abatamanyi nti ndi wabweru baŋŋamba ddayo ewaka okole ki olabe poloti yo okomewo okole naye nga nze mmanyi ekiri emabega waakyo epoloti yange nze saagala kuddayo olw'ensonga ndi wabweru wa contract njagala nkole omulundi gumu nzireyo naye poloti yange eri mu lusuubo njagala mmanyi nti poloti yange weeri ngitunde eveewo manyi nti omusajja munaabye tusigaze kimu taata w'abaana maama w'abaana poloti yange eveeyo ngulire maama wange at least ekibanja alimemu misasozi nasanyuka nnyo munnange mumpadde ku magezi yansiza okumpuliriza taata sister afe omulungi alina ebibuuzo bingi njagala kubeera brief omukisa ogusinga mbawe room to give your opinions your views about her situation in marriage eno marriage si marriage
kale eringa marriage nenge eyagala okubeera close n'ebyo ne relationship ze tugambe ezitera okugwa mu kiti ekya situationship than relationship. Situationship is yembeera muwekanga ng'olina omuntu mulabikanga abaagalana mukola abaagalana bye bakola ng'okusula awamu okuliira awamu okwegatta like okutundula vanilla ne muzaala n'omwana naye nga tolina ngeri gyoga bakugamba nti oyo bbaawo kanogamba kati nziremu ki finally nolyoka wegaganula n'ofulumya statement ndowooza bba wange olina boyfriend obuuziza ki alinga atakiwulidde kazi ogambye mbu nina boyfriend obadde ombuuza mbu nina boyfriend wabula ndabika siina oyo abeera ali mu situationship obigategate omuntu omukyawa tobirina oli awo ebeera situationship nolwekyo kasita mmala okucategorizinga relationship yo nga nkulaga nti egwa oba yeekuusa kwezo ezeefaananyiriza situationship. You need to read between the lines. You need to go deeper. You need to audit your relationship. You need to observe and analyze it, weigh it, multiply it, subtract it, divide it, add it. Paka lwofuna kugamba omanyi bagamba find x nani find x twatwolekede kubanga olina okukola ebibala awo wano okubisemu kino kati kino kikole bwoti kati kino kikole bwoti wano osale wano ogatte wano paka lw'onoofuna answer. Otera okubanga oli mu relationship gye tuyita situationship. You call it a relationship but situationship. Ne bwe nsalawo obusazi okukomaawo sister mbanga amuwadde homework ne nkugamba nti characteristics of a situationship. Signs you're not having a relationship but you're in a situationship. Ne bwe nkoma wano mmaze okuwa answer. Naye ntera okwongera okugamba abaana ab'obuwala nti omuntu bw'abanga omugulako ettaka nga tonnamalayo akukolera endagaano takuwa kyapa takusayiningira transfer kankyogere kibeere clear banyinaze omuntu ng'omugulako tugeze emmotoka omugulako ettaka oba property gy'omugulako nga alina okukyusa obwannannyini okubweggyako okubukuwa tojja muwa miliyoni 10 ku miliyoni 2 oba miliyoni 5 akukolera endagaano eraga nti akuguzizza tobanjibwa kugamba oli waddembe okwesa ekintu kyo bwekiwaguze nga bw'oyagala. Era wabeerawo obuwaayiro oli mukoze transaction ogula ettaka lya miliyoni 5 osasuddeko miliyoni 25 ng'akugamba nti endagaano eno obuguzi wakati waago ne gundi asasudde ku miliyoni twalaganye miliyoni 5 asobodde okusasulako miliyoni 25 era asuubiza nti sente endagaano eno nga bwe mubimanyi ajja kuweebwa ekyapa okusayiningira ku transfer forms oluvannyuma lw'okutuuka ku zero balance ne kibeera clear ne kirambikibwa. Mu relationship kiba kitya omuyayi olwokugambye nti akwagala notandika muyimbira byonna twala tannakola na deposit naye nga gw'ogambirawo nti okola endagaano nti endagaano ngikoze nga sirina ankase mumuleke yeetaaye alina eddembe okutabaalamu ntabaala yonna gyayagala okutabaalamu yeetaaye eddembe lye sirina nkase sikozesezza mwenge like I am not influenced ku drugs or alcohol mood swings pressure. Lwaki eri ku properties eziggwawo ezisobola okubeera replaced like lwaki eri tuli sensitive nnyo bwe tutuuka ku mitima n'okwata omutima gwo n'oguwaayo naye nga tewaliiwo deposit tewaliiwo commitment fee but oli ku promise n'okwata omutima n'ogugonnomola ku mwana w'omuntu. Kyentegeeza ne kino to break it down relationship ng'eno buli transaction buli move gy'okola calculate it. Sister mu bye tugenda okusinkana maama owaddembe lyo Madam Nancha Beatrice bw'obonga olina advice ku nsonga eno tujja kukwaniriza naddala ku ngeri gy'ayinza okuba nga anunulamu akapolotike
tulabe bwe tu going about it naye nga wano ndabawo nnyo mulimu konezi loss naye tujalaba bwe tukiwunzika mu maaso awo nolwekyo nnyongera okusaba mumuwa amagezi owulidde situation yeyo yonna ogiwulidde omuwa amagezi ki era ayinza kweyisa atya mu mbeera bweti olabyewo nti relationship yo n'omusajja amanyi n'okugenda n'ayagala abalala ku expense yo no financing a relationship y'omusajjawo n'abawala abalala kimenya ebyo byonna byongera kwoleka bwotera okubanga oli mu kika ekya situationship not relationship mwogera ne guy alabika nga alina good plans much as you had left nga your plan is to quit the relationship or marriage, you name it, but along the way you compromised and you think maybe baba okuchuka wano na wali mama akugambe sente zimuwe bichi olabamu oli awo tonaba kubeera na kusalawo kwa nkomeredde okusinzira embeera nga bwogiraba nenjala okutegeeza nti owulira omuntu gwodiringa naye ate eri alina pulaani efuluma kugamba sente zaate bwe bazikozesa ate ziyambeko omulala mu kufuluma kwegamba ne twebuuza nti olwoba oli kuki wano omutero gambe omanyi saagala kuzaala baana mu famire zanjawulo mu basajja banjawulo kakati nga tugamba nti genda omuzaalemu osolovinga kimu ogulewo ebizibu ebirala 10 nsaba mukama ayongere okukulungamya ne mu comments z'onosoma zisome ng'oli soba sengejja olabe ebikugattako ebigwa nemu ebyo bigenda okukuyamba si byebyo byowulira ebyokukusudiya bakugambe nti osobola alemerako fight for your relationship si buli relationship nti eri worth okulwanira waliwo zooleka n'ogamba aba sifa bwe kuba kubeererawo mbeererawo naawuula neeyombekera naye eno gwate ogenda okunzika ng'olina kyeyombekedde mu bufumbo mumanyi bwe kiruma gye bali nnyo bangi basekyeyombekedde bannakyeyombekedde mu bufumbo waliwo ne bannamwandu mu bufumbo ali mu bufumbo naye nga nnamwandu omusajja waali ne mulamba ogutambula eriyo n'abakazi nno bwe batyo mulowooza nti kiri ku basajja bokka oba bakazi bokka kiri eno kitambula kitagala kiti katonda omulungi sister ali confused kwebyo ebimusoomooza yeetaaga okuba n'ekyokuddamu tusaba era tukwaniriza mu ngeri enjawulo mu linnya erya Yesu n'okuteesa okomya omutukuvu obeera omuluŋŋamya omukulu ng'omuliidinga on the right path ku kkubo ettuufu lyagwanidde okukwata totunuulira bya mabega kubanga otusaasira n'otusonyiwa mu Yesu n'otutukuza ne tubabajja n'otajjukira na kujjukira by'emabega kye tusaba sister asisinkane mu experience ye naawe omuwa amagezi omuluŋŋamya mu kusalawo kulungi aleme okusalawo okwerowoozaako okusalawo okuwa ebiseera eby'omu maaso ebirungi wabaawo okusoomoozebwa mu kusalawo kwaffe naye wabaawo bye tuyitamu nga bya bulungi omuyise mu process eyo omuwa ekyokusalawo ekirungi omuwanguzi omuwa omukisa mu nteekateeka ze zonna obulungi bwo n'ekisa kye byongera okubeera naffeyo ne bulijjo mu Kristo Yesu mukama waffe tusabye and we all say amen. Akawungenzi ka Saturday nga 22 omwezi gw'omukaaga omwaka guno kyakutokota sikibikeko ku theatre Bonita mugwe Katonda concert n'omuyimbi Sosimo wafuyimba buyimba bwonna obw'eddiini abatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano obeeranga kale wankowa n'otoŋŋamba jangu onyumirwe byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 VIP ng'emiryango giggulwawo saa 12 ez'akawungenzi era okale sinnabakutuuka gyangenda Sosimo awerekeddwako Eddie we Chris Evans Bettina Namukasa Joseph Segawa The Golden Gate Choir Levites Choir Chigundu Wilson Sazi Moses n'abalala bangi newagirwa Info Trust Property Consultants Aisha Furniture Bangafi Agroforestry Mbabali Memorial School Demberio Property Consultants ne Prime Radio gwe Katonda concert eyasozemu ku Saturday nga 22 June omwaka guno ku theatre Bonita ekotosebwako The Diaspora Family nasanze omulezi gy'oli bwe twasomanga ekalulu